Yeah man, freshest nigga around town, aka King Kong, aka Fresh Boy, aka Famaica. You know how we do it. Or it could be TM. Muko, sabompe mwanyoko. Yeah man, kekaimba akapia. 2020. Yeah, Famaica 2020. What's up? 2020 muko. Project yange sose. Pozi nebirala bingi nnyo bikyajja. Abawagizi bange babeera excited about kunyimba ezijja collaborations nyingi nnyo, singles nyingi nnyo, tulina ne show guno omwaka. Famaica, why would you choose Lydia Jazmine over Vixen? Of all the Vixen abantu bali mu Uganda, why Lydia Jazmine? Mulungi yajja mu luyimba lwe nayimba. Lwakubanga okusinziira ku luyimba olwo lyrics ezirimu azigwana muwala mulungi. Inspiration kati omanyi ngaffe abayimbi, by the way waliwo kye bayita okubeera mu music industry n'okubeera mu music business. Yeah, kati Famaica nze ndi mu music business. Sikola music okuva ku inspiration yange yokka, nkola music okusinziira ku bantu. Enyimba ezimu tuzikola nga tuzikoledde bawagizi baffe, si ffe kye twagala. Yeah, so kyenyinza okugamba oluyimba olwo ndukolera buli muntu ng'ojje nange kennyini nga neetaddemu ali eyo ng'olina omuko ng'omusaba muganda we. Yes, he's seeing someone. Of course, Famaica is human. Yeah, I'm seeing someone. Tebakivaamu omuziki baguwagire. Yeah man, before 5 muko sabompe mwanyoko kayimba mukawagire muka requesting before 5 ne King Smith. You know how we do it. Precious nigga around town. Gangway.